Ku mukolo gw'okusimba ejjinja Wagenda okubeera akatale ak'omulembe aka Mutukula Regional Market, Meeya wa Mutukula Town Council David Mujjasi alumiriza ab'ebyokwerinda okukozesa amaanyi ne boonoona n'okusaanyawo ebintu by'abatuuze abawangalira ku ttaka lya Sango-bay nga tebabaliyiridde, era n'asaba Pulezidenti Museveni okuvaayo abataase ku nsonga eno. Ebintu byabwe okuva mu security teams ezimu eziri wano nga bwe tugenda okwekubira enduulu tewaliwo kiriwo, era waliwo summoners from Department of Police ezibweebwa abantu bano bonna abali wano abali mu ttaka eryo erigambibwa okubanga Sango-bay. Bino we bijjidde nga wabaddewo okusika omugwa wakati w'ab'ebyokwerinda mu kiseera kino abakuuma ettaka lya Sango-bay n'abakulu abagenda okuddukanya enteekateeka z'okuzimba akatale aka Mutukula Regional Market, nga ab'ebyokwerinda bagamba nti ettaka lino ligenda kulimibwako binazi kyokka nga bano bagamba lya katale. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e-Kyotera Agnes Namusiitwa agamba nti wabaddeewo mpuliziganya wakati w'enjuyi zombi wabula nga balina essuubi nti embeera abakulu baakugigonjoola. Ensonga tebadde nti kusika muguwa search naye wabaddewo empuliziganya okuba nti erimu oluwonko katono. Kyetulowooza nti wano we tutuuse tutandise okufuna essuubi nti oluwonko olwo tujja dduziba. Wano omumyuka wa Ssaabaminisita asooka era nga ye minisita w'ensonga z'amawanga ag'omukago gwa East Africa Rebecca Alitwala Kaddaga agamba nti ensonga zino zimususseeko ng'agenda kuzitwala ewa mukama we Pulezidenti Museveni abantu bano basobole okuyambibwa mu bwangu era bafune obuweerero. Era njagala kakasa abantu nti olunaku lwa leero bwe naddayo ngenda kubeera Pulezidenti munnyonnyole nti tulina kye tulina okutunula mu nsonga ya Sango-bay, abantu baffe balume kunyigirizibwa. Ku nsonga y'okusika omugwa wakati w'ab'ebyokwerinda abakuuma ettaka lya Sango-bay awagenda okulimibwa ebinazi n'awagenda okuzimbibwa akatale, Kaddaga agumizza banna-Kyotera ne bamusiga nsimbi nti enteekateeka zonna zirina okugenda mu maaso. Nti tewali mutawaana gwonna, investment eya faamu ejja kubeerawo n'akatale kajja kubeerawo. Mu ngeri y'emu asabye abantu okwaniriza enkulaakulana ebaleeteddwa kubanga bagenda kugiganyulwamu omuli okufuna emirimu n'ebirala, nga katale kano kagenda kubanga ke kasinga obutale bwonna mu buvanjuba bwa Africa, nga bakazimbye n'ekigendererwa eky'okusembereza bannayuganda obuweereza nga tebakyagenda mu mawanga agali ebweru w'eggwanga okugula ebintu, nga buli kintu bagenda kukigula mu katale kano. Abakyala kubanga abantu bajja kubeera bangi wano abazimba bajja kufuna omukisa okufumba emmere okumala emyaka 3, okufuna contract emyaka 3 okufumba emmere. Abantu bangi nnyo olunaku olina mane. Kakati akatale bwe kanaggwa emirimu eginabeerawo mingi gye twagambye amaduuka gajja kubeera 5,000, warehouse 1,000, petrol station 6, ekisaawe ky'ennyonyi. Ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi, amakolero n'obwegassi Harriet Ntabazi agambye nti wakufaafaagana n'abantu abaagala okulemesa enkulaakulana eno nga bawuzanga ettaka akatale kano we kagenda okuzimbibwa bwe ririko obuzibu, era n'atangaaza n'ezimu ku nsonga lwaki akatale kano kankizo. Gavumenti tetukusabye ekintu kyonna, tukusabye ettaka wetuteeka ki pulojekiti yaffe, era n'onkubira esimu n'ogamba ettaka teririiwo. Minisita avunaanyizibwa ku by'okwerinda n'ensonga z'abaazirwanako mu ggwanga Vincent Bamulanga Kisempejja atangazza kusika omugwa okubaddewo ng'ab'ebyokwerinda abakuuma Sango-bay n'ategeeza nti abasirikale babadde tebamanyi bigenda mu maaso naye ensonga baakuzigonjoola, kyokka n'agattako nti mu Uganda obutale bakyabwetaaga olwo bannansi basobole okufuna we batunda ebintu byabwe naddala ebirime. Twetaaga nnyo obutale era maama Ntabaazi ne PS omulimu mulina kukola munene. Abantu tujja kubamalamu amaanyi senga banaaba nga balimye balunze ebintu tewali abikola ki abikola. Ye omubaka w'essaza ly'e-Kyotera mu Parliament John Paul Kwagompalanyi ategeezezza nti kino kyakuyamba nnyo okusitula ebyenfuna ssaako okulaakulanya ekitundu kino era nga banna-Kyotera baakuganyulwa nnyo nga bafuna emirimu wamu n'ebintu ebirala. Ekisooka nti bwe tufuna ekkuŋŋaanyizo erimu ery'amaguzi nga liri awo kitegeeza nti tusika abantu bangi abajja mu kitundu. Yakulira enteekateeka z'okuzimba akatale kano Kalamaji Karim agamba nti batandise dda okuzimba era wagenda kubeerawo obwetaavu bw'ebintu ebikozesebwa mu kuzimba akatale, wabula basazeewo mu kiseera kino bagire nga bataddewo akatale ak'ekiseera bannansi batandikirewo okukola. Tukunga banna-Uganda balina ebintu byabwe, bannamakolero bajje tutandike okukola. For the local people. Akatale kagenda kutuyamba nnyo okutuusizaawo ebyamaguzi byaffe. Akatale kano kakuwemmenta obukadde bwa $7 obusoba mu 7 nga kuliko n'okuzimbako ekisaawe ky'ennyonyi, wooteri ey'omulembe, eddwaliro n'ebintu ebirala. Stella Nandawula ne Betty Namawanda, BBS Terefayina Gambuuze.
Mugambozi omulala abakulembeze